Export TV to the world. Ba bodyguard ba Alien Skin bavuddeyo ne batuusa effujjo kutuuka kwagala kuba omuvuka amanyikiddwa nga Biswanka bwe yabadde ku hotel ya H&M ya mukulu amanyikiddwa nga Haruna Mubiru e Makindye ng'alya ekyeggulo. Eno ye Export TV, nze omwana soda, byonna mbikuleetedde. Ngenda kusaba osubscribing, okomentinge ate osharinge, embeera etambule malidadi sana. Togana kulaikinga, kalaiki ako kantereko, then tupirimpye. Nenga sinaba kuwa byabaddewo na entabwe kuyavudde, ngenda kusaba muganda wange wenna ayagala ploti, oyagala ettaka eririko n'ekyapa ku bbeeyi ejja buli mu nsawo ya buli kinoomu okwetolola ensi eno yonna. Uganda duka zambwa kuba ku 0755843600 ofune ettaka obeere landlord. Ngenda kukusaba yanguwa kati oba osobola okuba ku simu ya 0752940669 era director nosobola okuba nga weefunira ettaka mu bantu abeesigwa nga nze nange wendi mbalimu era oba okolaganye n'abantu abatuufu. Gwalina property yo, olina ttaka, olina ploti, waligula oli bweru wa ggwanga naye oyagala ligatteko libeere valuable, osobola tukubira kweze ennamba z'essimu ne tuli kuteekerateekera. Osobola okukwatagana n'ogamba nti nze ettaka lyange munteereko ekintu kino bwe kiti. Sakidati ogenda okudda e Uganda ng'okungula ettaka lyange njagala kuzimbako, ettaka lyange njagala lundirako, ettaka lyange njagala munsimbirako kalitunsi, lumonde, ebitooke, ebintu bwe bityo. Tuba tusobola bikwasaganyiza n'ogenda okudda ng'embeera etambula malidaadi sana. Biswanka yabadde ku hotel ng'ali emmere era nga bulijjo yabadde ali awo ne amagye ag'omukulu amanyikiddwa nga Alien Skin Fangoni Soldiers ne basalako ne batandika omukolako effujjo kutuuka kwagala kumukuba. Waliwo ne yamubuuzizza oli otya wano emmere. Biswanka n'amubuuza musango okulya wano. Olw'okuba nga bw'omanyi ennaku zino kamera kyafuka kyakuwanyisa ky'amaanyi, musajja tuyawaliziddwa okuteekako essimu n'asituka abagambe kati munkubira ki? Ddala munkubira ki? Naye nga tuzze mazima babadde bagezaako kubuulinga waaki. Ne waabanga byakola biri against them ng'abalumba. Ekisooka H&M si yabadde ekifo ekituufu eky'omukangavvuliramu eri bizinensi ya musajja. Ko waliwo omukyala gwe ngenda okuwa eyavuddeyo n'akola statement n'agamba bano bantu ba Alien Skin be balwanira wano buli kaseera. Eyo statement eba y'amaanyi nnyo naddala ku muntu asobola okukera n'atula wansi n'afumiitiriza. Omukyala yagambye bano bantu ba Alien Skin be balwanira wano buli kaseera. Ekuba munno kuba kati bw'ogamba nti bantu ba Alien Skin balwana buli kanaku. Alien Skin obaka buba budda gyali. Nogamba kati lwaki baba balwanira mu bizinesi y'omuntu. Ate ne Alien Skin nga y'omuntu alina abantu bangi baweereza ebigambo oba olyawo ebikosa. Ne sirabangayo bantu bava ne bagamba nti bamulumbe bamukube. Oba olyawo kale oyinza ogamba alina security ne nabo bagirina. Asobola okukozesa security awo ne beerumba. So nze ndabanga eno kyabadde unprofessional okulumba omwana ng'oyo wadde mmwe abaamuleeta naye tekiba kirungi. Moreover mu bizinesi y'omuntu mukubirewo omuntu azze okulya mumuze ebweru mumukube than okwonoona ekifo kya mukulu Haruna Mubiru. Ngenda kuwa vidiyo zino naawe ozirabeko naawe owe endowooza yo ku nsonga eyabaddewo olunaku lw'eggulo. Biswanka y'omu ku baana abali talented. Obwici ayinza okuba ali bw'ati ne bw'ati
naye tetuyinza obutaginenya olw'emyaka kuba Biswanka tukkirize ffenna muvubuka muto. Ekyo kyokka kiba kirina okuba nga kimusumbuwa, ali talented, kirina okuba nga kimusumbuwa. Ate eri eyamumanyisa, eri abamugamba nti omanyi omuntu lwabeerawo ng'amanyi nti amanyi, nakyo kimu ku bisumbuwa. Ate nekirala n'endabika ye emusumbuwa nnyo. So sisuubira nti bano bodyguard abagezezaako omubbuulinga n'omukuba bamusinga emyaka abanga mwana muto. Ejjo stage bagiyitamu basobola n'omubuulirira ne batatuuka kweyo level egezaako omumukuba kuba kati ate aba oba ofuuse omusiru mullo oba ofuuse kuba naffe tulina abantu bangi betulumba ne tunafuya naye singa baali batukubanga bukubi era olya kutunaga ne kati osoda myaka gye gimusumbuwa n'ayogerako naawe n'okyuka okitegedde n'okyuka. So video kanjikuwe ogirabe naawe ogambe nti eno embeera mu butuufu yabadde erina kuba bweti, yabadde asaaniddwe okukubwa oba abadde talina kukubwa. Okitegedde muganda nze omwana Soda, Export TV, Facebook, YouTube wonna weetuli. Bingi nja kubireeta ne Biswanka oyo nja kumuleeta, so gwe teekako ekide obeereko olindirire. Ne view yange very soon ngenda kugireeta. Mukama Katonda akunkuumire. Nchikulage. Biswanka nchikulage. Nkoze ki? Ate twogera nnyo. Owulira? Man, bro, tuli twefuge man. Oyogera nnyo. Twefuge blood. Nkoze ki? Tweze musajja mujjewe. Nkoze ki papa? Okulya mu hoteli kusanga. Biswanka tuwulira. Omusajja mwana tulina okubeera nga tulina okwakitinga diplomat man. Omusajja olaba abantu bali mu kulya ate oteekateeka kulya mu hoteli musanga. Kino ekifo kya bizinesi ya muntu tebateeka mu buvuyo. Osegere kino ekifo kya buvunaanyizibwa. Ali mu siripa, ali mu kolobo. That's why business on site, yeah. Export TV to the world.